kagamba nti enjovu bwezirwanira ebbiri obusubi bwe bubonaabona ekivunulwa nti ki ekivunulwa kiri nti gye tukoma okulwana ffe nga ffe abalwanyi ate abalwanyisa Museveni tuba tumuwe beetu mu ngeri yonna okubanga alina ebintu byakola ate n'okwongera omunnyo mu kulwana kwaffe. Kati ngenda basaba ekigambo kimu nti bwe tubanga tulwanyisa Yoseri ng'omuntu ne gavumenti ye abawamba obuyinza bwaffe mwe bannayuganda abali mu struggle naddala abaana ba people power n'abaana ba national platform aboogera ku mitimbagano egy'enjawulo, please ngenda basaba ekigambo kimu mulekeraawo okudda ku mutimbagano ne mwesika amatayi ne mwesika amatu tekina kye kitwongerako. Tukimanyi bulungi muffe mulimu enkwezenge nga zo omulimu gwazo kuwulira kakubye ne zijja ziseesa omuliro mu lutalo ne lutambula. Obudde buno bwe twogerera baganda baffe bali mu kubakwata babawamba balinga bawamba ebiyenje mu kifo kye twanditadde eddoboozi ery'okugamba nti abantu baleme bakwata tubalwanire baleme bakidnappinga ne tukipinga on nga tupika omukka mu lutalo luli wakati w'abanayinuupu oba na people boy kitalina mugaso. Gye tukoma okulwana Museveni afunamu ate gye tukoma okulwana Museveni ayongeramu ssente. Kati bwe kiva nti tewali diversion yetadde ku media akozesa ffe okulwana kwaffe ate okufuula diversion within the system. Kati ngenda basaba bw'obanga omanyi oyagala nkyukakyuka ng'oli wa national unity platform oli wa people power bw'owulira nga Lumbuye akunyiizizza WhatsApp ye namba eri wawudi waidi mukolere voice note gimuteremu awulirize naye akoddiremu kubanze nako entalo siyagala ntalo yenna ali gw'oli amuno ng'akunyiizizza please mugende mu inbox omugambe naye ate naawe gwe bagambyeko nti olina ensobi saagala okozese mutimbagano guno kujja kukola live ate olumba akugambyeko. Tulina ekizibu kimu tulowooza nti buli muntu yajja mu struggle ategeera nnyo okusinga munne. Nedda, olutalo lubeera mu buli kika kya muntu alwana olutalo mu ngeri ye. Eri akomentinga ng'oyo alwana, eri apostinga ng'oyo alwana, eri akola live ng'oyo alwana, eri awa amagezi, eri atoola obuuma, eriyo n'atayogera nenga kimuli mu mutima. Abalwanyi bangi nnyo be tulina mu system. Kati gwe bw'ojja ne bakugambako nti gundi kola bwoti gwe n'ogaana noza tugosinga okutegeera kiba kitegeeza nti gwe agenda okutulyamu olukwe. Ngenda basaba ekigambo kimu ffenna nga tetunagenda mu ntalo tuleme kuwa Museveni mwagaanya kukuma muliro mu lutalo lwe tubeera nalwo. Entalo zaffe zisinga obungi tuzemalire ng'abantu olw'ensonga Museveni ye kyasinga okwagala walaba omukka waayongera amafuta kati okuwala entalo zino n'okulwana. Please bwanga oli mwana oyagala nkyukakyuka genda mu inbox ya mulwanyi muno omugambe nti kino kikyamu naye afuna amagezi agatoola awulirize ekintu ekyo. Okujja okukola live n'okalakata munno si kirungi, okujja okukola live n'okwongera munno si kirungi, okujja okukola live ng'ate tutadde essira ku Museveni obanga wa Museveni amaanyi. Mu kino njagala basaba ffe bwe tuba nga ffena twagala nkyukakyuka era nga twagala change by all means. Ngenda basaba ekigambo kimu tulekeraawo mu kaseera kano ke tuliko batuwamba batutta abasajja eggwanga balitwala abanyarwanda bayingira ku makyano olweggulo kyokka ffe tuddidde ekitono kitulina kubanga tulinga nga abali mu cupa nga ffena batukutte ensi tuli mu kulwana. Nze wano ne bagambye nti si kyalina ntalo zennwana okujjako babulirira kati entalo nazikoowa tezina kye zigenda tutwala ate tetulina agenda tubuulirira. Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze omuntu tagenda kukuba simu akubulye nti gundi weddeko nedda gwe kennyini kozesa obwongo bwo. Sekretari je ntagenda kukubira simu akubye ntegerezo obuterezo obwongo bwo. Nze sigenda kukubira simu gwe kennyini okutegeera nti embeera gye tulimu yakwebereramu. Ate tujjukire nti sekawakaalika kulumya sekawakaalika kulumya okalaba okadduka eyali alumiddwako omusuta bw'alaba omuguwa akola ki bw'alaba omuguwa era alinnyika mu nsuwa n'adduka. Kati mwenna abali mu struggle ng'omanyi oyagala change nga tolimu mbaliga. Please bwe bakugambako ku nsobi yo gikkirize. Tukimanyi nti abamu mutusinga okwogera mwagala nnyo okumanyika nti mwe muli ku social media naye obuzibu nti gye tukoma okweteeka mu lutalo ffe kennyini nga twekuba Museveni abaafuna. Mugenda basaba n'obuwombeefu tulekeraawo okweyuzayuza nga nina bugisimufungize ke kaloozo ka leero kubanga Museveni ekyo kyasinga okwagala so no ke kaloozo ka leero. Omuntu yenna addamu okulumba munne ngenda basaba cease fire tusizinge fire. Bwe tusizinga fire tuba tufuna solution dani okulumba bantu bannaffe. Ekyo nno kibaliriza kati njala genda wakati wano mpewo advice njoke ngende ku kiguna lujje. Before nga sinagenda kantu ako
njala soka tegeze gwanga lyo ne bana Uganda bana bali mu diaspora tuyina obuzibu nti tetumanyi ani n'omuntu guwandiisa owo yandikulyamu olukwe video egenze viral nze giyita viral ey'omuvubuka omu eyazze n'engeri eringa ey'akatambaala oba ey'ebbaasa n'ayagala ojjuwa omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu ku mukolo gwe yabaddeko mu kuziika jjajjaawe Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere negenda viral mwagirabye. Sijja kusala kigambo naye njagala kusooka okwebaza abakuuma president mwe bali nnyo okukola omulimu ogwo ne mukowe erimu njala bategeeza omukulembeze ali fine and safe talina buzibu amutuuseeko naye kino kituwa okwekengera nti si buli muntu gwolaba mu kifaananyi nti akujjidde aba muntu mulamu buli muntu abeera n'ebibye naye nga tetunagenda eyo njala tufunemu akafaasonyi era njagala abantu twebereremu era nga ntegeeza n'omukulembeze naye kennyini nkimanyi nti enkola ya labadaba style naye mukama wange ngenda kukusaba omuliro gusembayo tulwanye entalo zino ne tuleekaana amu tetukyamanyi gye tusitula address twazikweka kubanga tutasabulamu nga tukudde buli kimu ekiba kijja mukama wange nakusaba dda ekintu kye bayita hug kyesonyiwe ekintu kye bayita handshake kyesonyiwe naye olw'okuba nti Katonda yamanyi ngeri gyakukuuma naye nkusaba obulungi ogusembayo mukama wange Kyagulanyi Ssentamu webereremu ekintu kyoliko kinene nnyo omusajja gw'ozannyisa musajja enjovu alinga endogoyi ensaleko kubanga emigere gy'endogoyi ensaleko giba mikambwe nnyo mukama wange nsaba webereremu ekyokulaba nga kavidiyo akagenzi vairako omwami oyo singa babekundi tebabaddewo oba gwe singa tewalabo singa takwata kintu ekyo otherwise simanyi ki kyonna kyabaddewo naye nze njala kusaba busaba mukama Katonda eyaleesawo ebyokulinabo ne basobola okuziiza omusajja oyo nawe kennyini okubira omutakola kintu ekyo mukama Katonda akumpeera omukisa yenna omukulu eyabadde akuma president oba linyo bali eddala nenjala kujjukiza president nti oli musajja mu Katoliki era osaba n'oyagala nnyo Katonda wo naye kijjukire abaalyamu Yesu Kristo olukwe baali bakummeeza era baali bakulusegere era yabagamba nti gwe gundi ng'enjuba tennagwa ojja enkoko ejja kukookolima naye gwe agenda okundyamu olukwe ojja kujja werope naye mu nsi gye tuyitamu eno ebyamagero byaggwayo abayinza okulyamu olukwe bakuliraanye kati omukulembeze nga nfundikira ekigambo kino njala kutegeeza omukulembeze naawe weebereremu okunzira ku information gye ngenda okukuwa ng'omuntu sooka weebereremu kubanga omusajja gw'omutambuza serebu ate nowa open chance eri abantu abasinga obungi okwaprochinga gwe gwolabanga omuntu gw'omwogera ate yeebera ensulima awo sigenda kulwawo ngira sinagenda ku kigula logi njala tegeeza mwenna nti tulina obuzibu amwanyi naffe era looya amukyala Shami Malende embeera ye si nnungi era mukama yekka yamanyi ekimulika essaawa zino naye olw'okuba nti ensene gye tutambuliramu erimu ebintu bingi nnyo ebisoomooza ngenda kusaba mwenna abali mu kwagala looya waffe ono kubanga bwe twaviirwako looya omukulu wa Mary twasigaza Shami Malende to the extent tabula mu kooti buli muntu asobola omuwolereza nga wankyukakyuka twali tufunye ekirabo ekyokubiri ensonga lwaki tuvuddeyo nnyo okukyusa amaloboozi tetuna looya ajja kubeera ng'oyo oba ajja kubeera nga Wamere mumanyi embeera z'abalooya abasinga obungi beewulira nnyo ate tebaagala kumanya naye tuba tulina looya ng'oyo abaddewo tumuwe ekitiibwa ate tumulwanirire naye mu nsonga emu oba endala bweti ngenda kusaba abantu bano babiri ngenda kusaba mukulu Ssebunya ne mukulu Mubiru James muve Nairobi nga nena bugisimufundize mbawadde essaawa 12 okuva olwaleero Mubiru James Ssebunya oba ye boyfriend mbawadde essaawa 12 nga muvudde Nairobi Kenya nze saagadde kujja balumba kukola lutalo njagadde kwogera namwe ng'abantu bakulu information njirano kamala naye saagala ku spoilinga bijanjaalo njagadde bawa advice reason being nti Shami Malende nga looya ayina family kyekisookerwako ekyokubiri ensi emwetaaga nze nakola posting amaze ofuna information posting yagikola nali wadde mbokola live nekola posting abategeeza nti group tutte
lawyer waffe nga tekuli wa family member, please with immediate effect mukomeewo muleke family yabwe ekoliki ekwate ku mukyalo oyo. Naye ngendo okujja okukola ekintu nga mmaze gathering information esenga obungi nenga basijja kola live kankole post era ne wabeerawo abantu abajja mu comment nga boogera bitakawata ne baganze bano bamanyi babeera nabo. Naye issue yange yino wano, issue yange esokeri wet mbasaba n'obuwombeefu tujje abantu bonna abenkyukakyuka mu kamera kyekisookera ddala tubajje mu kamera. Reason being abasajja ba NRM abatubidde emyaka n'abatusse bwe balwala beekweka nnyo to the extent sobola kumanya ddi lwagenda kufa okujja kufa balina drones ne tumanya. Essaawa zino General Moses Sali bamukubikira tuyinza kutegeera nti afudde kubanga mulwadde nnyo ne tunalabako kifaananyi kyonna. Rebecca alitwala Kadaaga mulwadde tunalabako kifaananyi kyonna Samuel wa information Samuel n'abantu bangi abalwadde ne tunalabako kifaananyi ne kati ffe tulina omuze buli muntu yenna alwala tumuteeka ku media, which is wrong. One, oba owekeniza security y'omulwadde olaze location wali olaze condition mwali kino kiwa access ku government y'abatemu kuba kati Museveni alina ba assassin every corner of East Africa okusobola okufuna access ku muntu wammwe. So ngenda basaba temuddamu kuteeka kifaananyi kya muntu yenna oba information mukwata ku media n'ekyo nga kiwedde. Bw'oba omuntu akugambyeko nti gundi tukwekengera okubeera somewhere there, please with much respect. Oba muyina enkolagana n'omulwadde, please tuyambe kasitedemo nti bagamba nti gundi vaawo genda leka abantu ba family batekinge on. Ensonga lwaki nakola post eyo nakunganya information yange ngengamba bwete nti omulwadde ng'akyali erubaga nga bateekateeka omufulumya omukulembeze wa Filbert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze omulonde yawa directives n'agamba Shamimu Malende tajjibwa mu Uganda nga tekuliko family member no ticket nezigulibwa. But after the conversation or the phone call between the president and those people who were in the hospital, ticket ezaba family members asazibwamu. Then ne mukwata Shamimu Malende kipayopayo mpaka Nairobi. Njagadde bako just a preamble. Ne mukwata mpaka Nairobi nga tekuli family member. In the evening, nenkola communication between the family members and the other concerned people. Nenkola post here, just kubagamba nti tubemanyi kimukola. Naye ekizibu kiri wano. Mujje Shamimu mu media ekyokubiri. Shamimu alina family. Ngenda kusaba mukulu Ssebunya, although oli girlfriend wo oba mukyala wo, but oyina wokoma. Leka family taking over omukyala bw'anaabanga awonye, omukyala ojja musiŋŋaana. Okwewala ebigambo ebiyitirivu n'okwekwasa mukulu James Mbiri within 12 hours ne mukulu Ssebunya muve Nairobi nga ndabo gisimufungize. Otherwise ebyange bwetu byogera nze okujja okukola post nagikola okusinzira ku director president gye yakola ne mugidikira yininga ne mugano jikkiriza. Yagamba temujja mwana oyo nga tewali family member yenna. Mwene mujja omwana mutwale Nairobi nga tekuli family member. Bwe mala okukola post n'ekyankalanya ensi yonna. Then after ne mu communicating okuleeta maama we era yatambula kiro post nagikola misana nalyoka atuuka enkeera. Nina omuntu ogwo gwenkozesa tegutegeera ne information nyingi nengenda basaba mu buntu bwa Uganda mbasaba please abantu ababiri mukulu Ssebunya ne mukulu James Mubiru muve Nairobi muleke family ya Shamimu Malende taking over. Ebisigala tubirekere family ne Katonda n'abasaba abantu aba. Esanzwe twetaaga Katonda, twetaaga family ya Shamimu n'abasawo betwetaaga. Abasigadde banani members abatali basawo ne Katonda ekintu kino tukiveemu tukidde bbali. Era njala okubaza mwenna abatambuza enjiri eyo so okuwala ebigambo ebingi n'okwekuba amajinga ate ekikulu kiri nti twagala mulabwa Shamimu Malende bwe buba buwedde ajja kudda. Naye ffe mukulu Ssebunya the so-called boyfriend ne mukulu James Mbiri muve Nairobi within 12 hours. Singa kituuka enkyalwako na singa kituuka ku Lwokutaano nga temunnava Nairobi nze kennyini kamwa kwogera ku information gyenna gyensirikidde nga ntaasobola bwa Malende nja kujja nkole open roof temugenda sigala kyekimu kubanga information girina. Nero okuba nti nabage tetwagala ntalo kino nkikoze okubasaba mu mirembe muviire omulwadde muleke family taking over kubanga Shamimu singa Katonda amukwatirako naddengulu ajja kusigala nga muntu wammwe. Shamimu singa Katonda aba asazeewo bubi
family taking over the responsibility yonga yo. So basaba n'obuwombeefu tuleke family abasawo ne Katonda batekinge over. Mu abasajja babiri muve e Nairobi. Ekirala njala tukozeseemu kye tuyita sense of humanity. Mukulu Sebunya mama bwaba yatuse Nairobi ng'omusajja Omuganda, unless nga tuli Muganda, the moment mama w'omuntu atuuka mu kifo bwe tuyita Nazara mu Buganda, gw'omuvubuka baw'omuwala toteekeddwa kuliraana wadde nnyoko oyo azaala mukazi wo wadde meters eziwere 10 ng'omuliranye mu Buganda tekikirizibwa. Bwe tuyita obuko swala ko bafuna intelligence okati mama bwabazze kati wano nze nvuddewo nasigala mu communication. Naye mama ali wali nawe oli wano tovaawo kiki mu Buganda kiringa mu Buganda nti taata wange tasobola kujja mu maka gange nasinkanayo mukazi wange ne batula okunyuma eddakiika eziwera 5 oba 2. No, it is impossible. Naawe ekityo maama wakuzaalira mukazi wo bwajja mu kifu kati nga mu ddwaliro oteekeddwa okuba nga wavuddewo nawazedde Kampala family taking over. Naye olemeddewo, it's like nti gwe oyina ekintu ekikyo which kyesijja gamba nti okirina naye mu kusaba okwaffe okusinza ku intelligence tulina mu abantu abiri muve Nairobi nga nabo kisimufungiza singa kituuka ku Friday nga temunnavaawo kijja kuba ekimirenga kirala. Mbasabe busabe era nsaba mwenda ba bloggers aba national platform, please cease fire unless banawe nga baganye okuvaayo, then I will come out on Friday nkole gwe niro kola mutufu gwensinga okutegeera ekyo nkimaze. Ngenze ku kigularo gikyalero. Ekigularo gikyalero era njagala kigende oyo mukulembeza waffe Omuliro Bajjagulanyi Sentamu nkulamusizza nnyo ssebo kansuwenti oli bulungi. Webale kukulembera banna Uganda bulungi na kutuwanga obubaka buzamaanyi. Naye ekigularo gikyalero tekigenda kusanyusa ate njagala okiwulirize bulungi nnyo kubanga ekikutta obudde kinaatera obbuta naye ekikutta obudde kinaabuta nga abaana basinga obungi bali makomera abalabase ezira kumwa. Si govunanyizibwa ku kino naye obuzibu tulina bugenda kuva mu kigularo gikyengenda okukola olwaleero nti ow'ebbango bw'otamuwemukira tewebaka. Ekiri mu kigularo gikyalero kitegeeza nti bw'otegeera ekintu nti kino ekintu kiri bwe kiti olina okuliyakitingirawo okujja obuzibu obwo. Omukulembeze njala kutegeeza ekiwamba baana ekitwala abaana ba national platform abagaba information ekwata ku baana bano bali mu kibiina kya national platform mwennyini ekyo sigenda kirumamu butyo naawe kennyini obulamu bwo buli mu matigga. Ow'ebbango bw'otamuwemukira tewebaka kyekiringa okusekula ebinyeebwa. Bw'osekula ebinyeebwa bibaamu empulunguse naye empulunguse zino tukwata akasengejja ne tusengejja ne tufuna obuwunga obulungi empulunguse ne tuziwa ebbali. Omukulembeze waffe ngenda kusaba n'obuwombeefu taata sikusabye ate sikulagira nkusaba busabe gw'otusinga okufuna intelligence mu Uganda ng'omukulembeze naye intelligence simanyi bw'ogikozesa. To save the rest of our comrades, please, ngenda kusaba. Nebo batozize ku media gamba nti gundi mukyam. The moment kasitofuna information nti gundi mukyam, nga bakutegeeza nti ono adiringa ne state. Lwaki at least kola kye tuyita gentleman's information later. Omuntu omuwandikira omugenda Mr. Gundi okusinzira ku information gye nkulina ku bweti mbadde nkusaba emirimu gyo ogiwummuzeemu until further notice. Omuinforming ategede nti ategedde. The moment omuntu bakuwako information n'atategeezebwa buzibu bwe oba n'obuya ku media abantu bandi basooka beekwekamu ne bamala ne badda. Teri mulabe asinga kuba nti ategeezeddwa nti mulabe ne muntu nakyamulinga essalambwa eri ensenke eyo state ne beemukozesezza still state gegenda okukozesa okutandika okusipayinga ku banne. Omukulembeze ngenda kusaba n'obuwombeefu taata tandika okuluma. Omuntu gwe bagambye banayo gwotegedde information gwogifunye gwotusinga okufuna information taata tandika okuluma. Bw'oba tuba tebogedde ku media lwaki limuwandikira ebbaluwa emutegeeza gundi okusinziira ku ABCD bw'otakyusa mbeera zo oba tukuwummuza emirimu gyo nga temutumutadde ku media. Naye the moment omuntu ategereke senti nsolima ate temumuleka okubaliraana bire by'okuwamba okutta tebigenda kuvaawo. Taata omukulembeze nkusaba n'obuwombeefu tandika okuluma. Bw'oba tosobola kuluma
directing abantu boliranye batandika okukola omulimu guno ogw'okutandika okutegeeza abantu nti guntu akutegedde. Bwe tumutegera omuntu tugenda kujja obudo bw'obugulumbu obw'okwevuma nti guntu kumanyi guntu kutwakutegera. No, the moment you get the information, please abantu batandika obbaatulira. Tugenda kendeeza ekiwamba baana, ekitta baana n'ekitumazeeko emirembe olw'ensonga nti abatukolako ensonga zino zinnyini be batuleetedde obuzibu. Reason being, tulina abantu bangi nga bali known nga nsolima era nga n'omukulembeze omanyi. Naye with the time era abantu bagenda obalaba nga bali within the circle ne bagamba omukulembeze bantu abamanyi oba kiki, which is okay kubanga gwe omuzanyo ogwo guzanya nti omulabe wo mukozese yalowooza nti tomumanyi naye mukozese okufuna ky'oyagala. Tactic ekola naye mu mbeera ya Museveni ey'obutaswala oluusi eyinza obutakola era twekanga etumazeewo. Kati nze ngenda kusaba nti bwe tuba tutegere nti gundi mukyamu tumudismissing kampuni bwe zikola. Kampuni ezitegeera kampuni zino ez'amaguzi MT bwe zitegeera nti omuntu mukyamu, to protect the image of the company omuntu bamuwumulizawo ne bamudismissinga. Not the moment we keep on abantu betumanyi nti bakyamu tuba keeping on yensonga lwaki tugenda kubeera nga tuli mu bizibu buli kaseera tukutulula ku social media. Nze ngenda kusaba abantu abali ku media mwenda otalo tuwumuze naye tulekere obuyinza president yasalawo ku kintu kino olw'ensonga nti empulunguse ennyingi ezitulimu nga ziziwa information ng'ekyo tukimanyi bulungi nnyo. Ate sina ba foot soldiers bokka, tulina bakansala nga nabo bakyamu, tulina ba parliament nga nabo bakyamu, tulina abantu ba individual nga nabo bakyamu naye nga batulimu tubamanyi bulungi nnyo. Where they report neffe tutwagala bigendako. Nze bulwempa information nenjuwa n'entambula n'ennyenda mankoze omulimu gwamba sibangibwa nese omukulembeze ngenda kusaba ekiri atabala kyekiri anasigadde waka. Tukusaba n'obuwombeefu tandika okusonga ku bantu lwakiri omuwandiiki omugege guntu akutegedde tambula ogende n'ensi ereme kutegera. Kati waliwo abantu ababuzibuzi mu diaspora ng'omuntu gwe baga nti mukyamu bakyamulaba ng'oli naye kiba kitegeeza bali confused. Yeye mukyamu oba fe bategeera nti abantu bano bakyamu. So no ndowooza kyekyo kyempisiza mu kigwalo gikyaleero. Ndowooza kantandike video nga nina bugisimu fungize ngende era ndowooza ngenda tandikira wano wennyini ku mukulembeze. Ndowooza kantandike n'omukulu ono MP waffe kuba ngenda tandika ne security alert video kingire ku video ezatuleese. Ngenda tandika n'omukulu Sirutamaguzi Semakula. Kansulira nti honorable gy'oli oli bulungi nnyo era gitambula bulungi nnyo. Wonna w'oli gy'ala kutegeeza nti omukyalo ono Namayanja omanyi mukyala Museveni's Day. Omukyalo oyo which eno yennyini gye tutandise ku weekend yaayo. Mukyalo Namayanja akwagala oli mufu by all means through Yoseti Bahabulwa and his security agents. Omukyalo Namayanja mukyala weruwere eyo naye mubadde muyina obugugulano by'obufuzi ate nga ye wawangula bbaawe naye yakwagala oli mufu. Tuzengeri gyentandise ne security alert kantandike bweti. Honorable Lutamaguzi Semakula wonna w'oli njala bakutuuseko obubaka buno. Omukyalo oyo Namayanja yategeezezza Yoseti Bahabulwa tabase mutano wa Kalekezi nti gwe muziziko ogusinga obunene mu bitundu by'Eruwero na Kaseke empozi n'olukolo lusigadde obungi. Ngolemeseza program za NRM muno muli okuteeka abanyolana ku mataka, okutola amataka g'abantu n'okulemesa program za NRM zennyini mu kitundu omwoli. So omukulu ono yagambe Yoseri nti amusaba n'obuvunaanyizibwa basobole okujja before the end of this year. Omukyalo Namayanja nga yayogera. So mukulu Lutamaguzi Semakula wonna w'oli kutegeeza nti omukyalo n'ategeeza Yoseri n'akoondamu n'agamba nti ekituufu kiri nti Lutamaguzi alemeseza ne program zaffe, Lutamaguzi essa yonna agibwewo kubanga ne mu parliament atufuukidde ekizibu talinga banne bonna bano abalala abaasirika. So mukulu Lutamaguzi njala kutegeeza nti meeting eno yaliyo ku Lwomukaaga era nga Yoseri yagirimu, Abel Kandikwa yagirimu, ng'omukyalo ono awaayo request ye ey'okuba nti bakujjawo. So Lutamaguzi Semakula wonna w'oli wegendereze nnyo muganda wange nti omukyalo ono Namayanja akufuukidde ekyambika. Ekyo nakyo kimaze kati kangere ku information ey'omukulembeze then nkoleki ndyoke nve ku security alert ngere ku information. All right. Kansulenti president otudde bulungi okalidde mukyala Babi Itungo akuwadde ekyokunywa atandise bwenti. Bwiki ewedde navaayo nenjogera ku ngeri Museveni gy'apulaninga mu okola obutujju era bw'amala okukola obutujju abuse ku National Unity Platform. Era njala tegeeza Yoseri nti bomu zo planninga okutega emundu zo planninga okuplantinga mu bitundu ebisinga obungi by'eggwanga ng'okozesa tactics zo ziri enkadde
gamba ng'okulumba police ne barracks obiteeke ku national unity platform gamba ng'era bwakoze nankulabye. Strategic areas okujonga mwaika windows, there are strategic areas where you can't fool Uganda that the police was attacked and guns were taken. It is impossible. Museveni, there are some strategic areas where you can't lie to any fool that the police was attacked. No, not in Uganda. Katulero government Nakule police station Bajirumbi. There is nowhere someone from nowhere to come and attack Nakule police. It's an inside job. Reason being, mwagala kuframing Kyagulanyi Center munaba na national platform bonna kubasibeko omusango gokuba nti bali under some rebel groups kubanga zine mundu bazitwala. Wabula akawuleke ndawuliddeko ku CBS nempulira ngene nanga na yajja ayogera simanyi emagere batadde mundu sima bakotemu babye mundu bichi ndoza nti my president right now bobodde wo waliwo emizizi kwenye batandise okutega mu makubo era waliwo ne wabatacha kukiza kuyita n'abantu abandi bacha kuyita mu bitundu eyo nyine muosula program eri underway yino bulungi nnyo ne Museveni alafu tuli basiru Museveni ngokosa Matayo Kyaligonza no not Matiya Kyaligonza ne basajja bano abateganga bomu n'okukuba police obukodyo bwakomadda tukimanyi nti gwe kennyini gwe babagawo bintu bino byokuliyetinga obuyekera tukimanyi naye katika malo kwambula otegeere. President Robert Kyagulanyi Ssentamu program entuufu eri mu kkubo nga etandika bwet. Njala mutagingire wano kiri wakiwanuka kubanga yali bintu bino. Njala mutagingire wano kiri wakiwanuka abere kumpi nnyo. Njala mutagingire iso semwai eso wepo ne Chief Justice ne judicial system yonna ebere kuno muwulire bulungi nnyo ekintu kino. Samu mukulembeze omululu Robert Kyagulanyi Ssentamu njala kutegeeza nti waliwo enteekateeka na mutayika nga yeita Attorney General Kiriwa Kiwanuka ate mujjukiza mukulu Kiriwa Kiwanuka okujjako obuteebuuzi butambuza amazzi ekiro ku myaka gya mikulu gy'olina oba ku myaka gy'olina ku myaka egyo goyinza okulooza okutambula n'omulangira kikufuula mulangira nedda osigala oli mu kopi yoseeri gw'oliko essaawa zino gw'oli mu kukubira ebiraka mu system ey'okuwamba n'okutta abantu ye yatta jjajjawo Jolejjo Kiwanuka n'omukulembeze bwe yabadde ng'ali mu kuzika jjajjawo Dr. Paul Kawanga Simugire kyogeddeko ti Jolejjo Kiwanuka he was an open-minded man who was speaking his mind at that time but Museveni assassinated him. Mukulu Kiriwa Kiwanuka kansubire nti abayayibo oyinza okubanga bw'asoma oli lawyer era nga oli Attorney General naye nga history walemu okumuyita oba bw'aba nga asoma history n'omuyita naye nga tosobola kujjukira biki byaliwo in terms of political waves. Before you defend Museveni and plan each and everything against Kyagulanyi Robert Ssentamu, let me remind you, it's Museveni himself who assassinated your grandfather, Jolejjo Kiwanuka. Bobby Wine mentioned it during the send-off of Dr. Paul Kawanga Simugire. Unless you are blind or you are deaf. Okujja konga tolaba obanga amatuma fu. Jolejjo Kiwanuka jjajjaawo. Museveni yamuttira kennyini ng'ayogera ngazi bye nali njogera oba Robert Kyagulanyi Ssentamu yali ayogera. Kati mukulu olw'okuba nti wagenda mu European wagenda Switzerland, is it Switzerland oba wagenda mu European country wagenda mu UN Assembly Bannayuganda bwasangayo abali radical ne bainvadinga meeting ya UN gye wali otutta obulimba ng'ogenze kubalimba ebikolobero Museveni byakola tebiriyo ne baku exposing. You are more than bitter oli mukambwe nnyo. Watudde ne Yoseri mukole enteekateeka ey'okuframinga Bobi Wine nga muyita mu judicial system ulirize emboozi. Museveni agenda kukozesa judicial system eri abalamuzi bonna n'ebitongole byonna ebyokwenda omuli poliisi amagye eso ne semwaye wepo ne cabinet ya Uganda yennyini batuule bazuule butya bwe basobola okufulaminga Robert Kyagulanyi Ssentamu ku ngeri butya gyakolaganamu na bino ebigenda mu maaso ebyokkuba barracks n'okuwamba emmundu n'okutta bapoliisi okwetoola eggwanga lyonna. Kino bakyagala bakikozese era n'okugatta statement gye wayogerako lumu wali mudduwa oba wali mudduwa wowayogerera nti Museveni akozesa abantu bangi nnyo n'amala n'abasuula era abamu bali makumiranga basibe naye ng'ekibasibisa tekiriwo nnyo. N'oyogera ku musajja mukulu Jamiru mukulu ali mu mbuzi ekogga eruzira essaawa eyo
statement gye wakola eri mu ngalo za CMI ISO n'ebitongole by'okwerinda bagirivayizinga ogikwasaganya nti gwomu abali mu lukwe olw'okusuula gavumenti nga mukozesa amaanyi g'emmundu era bagenda kukozesa statement egyo wakola ng'oli mu dduwa emu ey'abasiraamu gye wagendako n'oyogera ku mukulu oyo gy'omukulu omukulu gwe bayita Jamiro omukulu ali mu mbuzi ekogga ewa eruzira bagitandika ogikwasaganya batandike n'okwasaganya ebintu byonna ebigenda mu maaso ebyokulumba police ne barracks ng'ono mukulu Kiryowa ye mastermind wa plan zino zonna era ng'ategezezza abalamuzi ategezza cabinet n'ebitongole byonna bagezezeko nnyo okulaba butya bwe bagenda okutandika okusimbako empindi ku mabega basobole okufulumingako emisango olw'ensonga nti mu kuwabya gavumenti tokyalina kukwatira nsawo ye kennyini ng'eyita Attorney General eyasoma ennyo n'ayita ne Bakerere n'atuuka gye yalaga wamuswazizza nkukosa abantu abamulumye mu lukiiko nga nabo gye simufungize n'aswaluka. Eno pulaani nno bagipulaaninga era ng'egenda mu maaso. Wuliriza emboozi. Kasita otandika okuwulira abasajja abatambula ku TV omuli Frank Gashumba omuli omuvubuka Ayika Endusu omuli Basajja Mivule wepo ne muzukulu ne mutabani wona Ayika Endusu nga batandise okufumba ebibozibozi ku TV ne radio station kubanga sente bazi bawadde dda betuyita ba NRM propagandalist nga batandise okwogera ebikikinike n'amatankane nga mu empale za Museveni nga bagamba nti insecurity mu Uganda ereteddwa akabinja akatayagala Uganda akakulembeddwa mu Kyagulanyi Ssentamu nga ne mundu na buli kimu ekibula byonna bikwasaganya ku Kyagulanyi Ssentamu n'akabinja ke. Eno deal n'ensimbi zabawereddwa ogenda tandika okuleba basajja abatambula ku radio ne TV nga boogera ebigambo bino ba NRM propagandalist nga bagezaako nnyo okufulemera Kyagulanyi Ssentamu ku bintu ebigenda mu maaso era bajja kuba bitandika bitambuza. So mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu jagadde okutegeeza nga nabo gisimufungize obeerawe ya ero preparing ba lawyers bo olw'ensonga nti anytime from now bagenda kusamoninga ogende ku CID ekibuli oba mu kooti osobole okuba nti bakubuuza ebuuzo bakubuuza naye ng'ali mabega wa kino kyonna ye mukulu atayiga naye ng'ataakuze oba yakonera mu judicial system omukulu Kiwanuka Kiryowa eyayita Attorney General awolereza yoseri mu ngeri esoboka ate nga nfu. Mukulu Kiryowa Kiwanuka kankujjukize buli olina ne Sitani ku ssowaani yemu. Sitani kennyini tayagala muntu mulala ategere nti walidde ekika ky'emmere gundi. Emmere agikulyako ate ne Siyani mwe muliridde n'agyonoona. Kati ye ggwe musajja yatta jjajjaawo gw'okolera ate oyagala kutta omwana enzwalo ya Uganda alumirirwa Uganda ng'ate ne Siyani bajja kutta. Kati yala kutegeeza mukulu. Some byafaayo nga bwe wasoma amateeka otegeere nti ebintu byomukola byonna bya kisiru ate si bya kitegeevu. Ensi buli muntu alina okwogera ate tutegeere nti okwogera kukola ki kugenda kujja kwogerwa. Awo nno nvudde osaagala kulwawo ku nsonga ezo njagala genda ku nsonga endala. Tutandike vidiyo eno. Alright. Natadde akatambi akala akabasajja n'abakazi abava mu ggwanga erya Rwanda n'abava mu Kongo abayingira Uganda. Njala tegeeza bana Uganda mwenna nti waliwo obuzibu buli mu ggwanga temubumanyi naye obuzibu buno saagala nnyo boogera ku social media naye njagala sooka bazzaayo katono nnyo mutegeere ku nsonga zino wammanga ntandise bweti. Bwe tusoma ebyaffe bye tuyita history tutegeera ekigambo kye bayita colonialism bwe bufuge w'abazungu gye baava ne batandika okufuga ebitundu ebirala ne bawona amateeka ebyo ne tubiyitawo ne batunda bajjajjaffe mu biseera tweta slaves bagenda mu America, Brazil, wawa. Kanjala kutegeeza ggwe mu byafaayo omuddugavu eyasasa n'agenda mu America n'agenda Jamaica n'agenda wa mu nsi ezo nazo ziri mu America bambi teyatambuza bigere oba tebamuzaalirayo wabula bajjajjabe during the colonial time obufuge buli obw'ekimbula abazungu bwe bakola bakwata bajjajjaffe bano ne babagutwala ku kifuba ne batuusa mu nsi ezo okulima ebikajjo pamba n'ebintu ebirala kati batuuka basajja battu ne balwana okulanga bafuna obwetwaze na kati bali mu essaawa zino naye nga tebaagwayo bugwe nti babazaalirayo. Kati ekyo bwe kyaggwa omuzungu alina ekizibu kimu, and this is to remind and to tell all Africans that we are still under colonial system but
a renewed one, which is called neocolonialism. Ekigambo kye bayita neocolonialism yenfuga eri eyobufuge obw'amatwale naye nga buli munda buli indirect osobola bumanya. Ekyo tuyita neocolonialism kiri kyali open nga kigule kye bayita colonialism bajja ne bateekako ekibuli ne batwala bajjajjaffe n'ebintu byaffe ne babitwala kati buno babuyita the modern neocolonialism obufuge obw'ekifuba naye nga buli munda asobola bumanya. Kati buno babukola batya babukola bakozesa abakulembeze bakaddugala bennyini okukola obufuge buno bwebuluwa. Essawa zino embeera egenda maaso mu Uganda jagala gibanyonyola bulungi. Eggwanga erya America mwali lyaliro bannyiniro bayitanga ba Red Indians abazungu abayindi abamyufu. Abayindi abamyufu abo bonna basinga obungi bakendezebwa era ne baggwa basigadde batini nnyo. Kati n'ensi zisinga obungi nga Australia yayina ba natives Australians be baddugavu abali surplus kyekigere ekingi ekisuse ku ekyo. Abaddugavu baagula ngo batwala mu nsi zo basukka obungi batandika obbayiwa ku bizinga ebyo ne beenoonyeza. Kati mwe mwaba wali betuyita mu Australia wali abaddugavu bayita ba originals. Abasajja n'abakazi abalinga abaddugavu gye bali abo. Kati abo yali surplus ne bayiweeyo. Kati ekigenda maaso mu Africa kati kiriwo ekiti. Amawanga g'abazungu tegasobola kuyimirira wadde n'olunaku n'olumu nga Africa teriiwo. The moment omuddugavu agamba tufunye United States of Africa nga ffe ebintu byaffe ffennyini ffe tubyejjira mu ttaka ne tubitunda katale k'ensi yonna omuzungu tasobola kusurvivinga. Kati omuzungu kyalina okukola kwe tukuteekamu system ey'okuteekako baddugavu banno ne bakuta ne bakusaanyawo nga tebagenda kumwogerako. Museveni kyali mu kukola. Essaawa zino Abanyarwanda bayingira mu ggwanga babayingiza nga balina kye bakola kye tuyita neutralizing. Ekigambo neutralizing kwe kulinga okusaabulula. Bagezaako okusaabulula bannayuganda babayingizeemu abantu bano. Kati bannayuganda basinga obungi tudduka funa visa fuluma Uganda. Museveni olunaku ayingiza abanyarwanda basukka olukumbi 12,000. Kati kye tuyita neutralizing. They are replacing with the indigenous Ugandans with the foreigners who are called the Tutsi. Abayingira babasupplying ebitundu ebyenjawulo ebya Uganda. Kino kijja kitya? Mwe mufuna visa kufuluma genda bweru bayingiza abanyarwanda. Kati abanyarwanda bano bajja basatolinga ku ttaka. Abanyarwanda bano balina orders. If you find someone who owns land, you either use the money if you fail to accept the agreement between you and him, nobody is going to file a case against you. Yensonga lwaki abaana bangi bali mu kuttibwa, yensonga lwaki abantu bangi bali mu kubundabunda ku mataka gaabwe, yensonga lwaki buli kimu kigenda kati. Kino kye tuyita neutralizing. Bagezaako tukendeeza mu nnamba nga bayingiza bano. Bwe tuteerwaneko kijja tuka ekiseera nga tetukyawera abasajja nga batuyitiddeko obungi. Kye baakola bali abasajja mbanyumirizaako aba Red Indians zo mukitegedde bulungi nnyo. Manze najja basomesa ebintu bino bitegeere, atayina bw'okutegeera bino tojja bitegeera. Kati bano kye bakola okuyingiza buli munyarwanda yenna bamuyiwa mu Uganda. Njabazanyira voice note z'abantu bano mujja tegeera. Kati njeetako basomesa wano mu bwangu tugende maaso. Kati omuzungu tasobola kuyimirira nga Africa teriiwo kubanga bajja kye tuyita raw materials ezikola ebintu byabwe. Gye bajja raw materials ezikola ebintu byabwe byonna. Gamba ng'embaawo, golodi, diamond, biki byonna babijja mu Africa kubanga zensi tezibirina. Kati bayina kututeeka mu ntalo kulwana nakola buli kimu. As you speak right now, abantu ali more useful eri abazungu mwe muli Yoseri ne mukulu Pilato Paulo Kagame. Yensonga lwaki agreement ne peacekeeping deal egenda maaso mu Congo it won't work out kano mujja kaje mukazi ku social media nkiddamu amanya genze Lumbuye. Endagaano egenda maaso between Paulo Kagame and Tshisekedi ngerimu omusajja mu Faransa n'abala it won't work out because there is a hidden mission of petitioning Congo with the mission eri abagala ekitundu kiri ekya Congo rich in minerals kidde mu mikono gya Paulo Kagame ne Museveni ateekeyo indirect abakulembeze abagenda okubanga bayininga minerals ezo on behalf of those people bo basigalenga bafuna mukati. Museveni bw'akutta nobody cares. Museveni bw'anakusiba nobody cares. You want to fool me that these people since 1995 tewali bantu kola bantu genocide Rwanda baba manyi ani go bavunana tewali.
oyala kungamba nti abantu abafe Kongo teri abamanyi nti bafa waliwo kyebayo ku CNN ku Al Jazeera ku BBC oba ku mutimbagano wonna tekiriyo kubanga bakimanyi bakikola direct eno message njibadde nandibadde sigiwaano ku social media naye njagadde mutegeere obwongo bwammwe yensonga lwaki whoever is alimu ka mentalism akapan africanism tebamukiriza kufuga nsi ya Africa. The likes of Patrice Lumumba, the likes of Sankara and the others tebabakiriza kufuga kubanga tebajja kolya ku ideas zaabwe bafunayo musibu omu naye mugamba ffe tugenda ku protectinga tukuwa buli kimu kyoyagala gwe kola omulimu gwaffe ABCD indirect kyovola bakubbe ebibise by'ekisiru ne mufa they don't care kubanga bakimanyi bayina kiko kiringa go bonogenda mu niro n'osula n'okuula muwogo n'okuula ebijanjaalo kiki ogenda osula kandi nawe kibakola bajja buli kimu kibaagala naye nga bo kibakola the likes of Magufuli n'abalala bangi the moment oyina kali ka mentality ka African ka pan-Africanism kati nono yoseri yali akalira the beginning kyovola nti lwafuna misunderstanding n'abantu abo agenda n'ayogera statement agamba nti we shall go African way kubanga akimanyi kyeyagirako Museveni okulimba baddugavu ne bannayuganda omuyamba yajja nakali akantu ka pan-Africanism bwamala otuuka mbuyiza n'agamba ate musubira twali bugenda okukyuka kubanga akimanyi agenda kukolera bali but the moment eyo peace agreement egenda okutesobola kubanga mission weri ey'okupatitioninga Kongo kino muli kijje mu history mukibulira abantu it is impossible. One, Museveni ng'omuntu takipinga ngakondagano agikiza nekola bane bateesanga e Nairobi ng'enaga Abasajja tilyefunza kati mugende mukube eggulu tumukunde mugende mukube nakaseke kyokka bali mukuteesa ntituteeseza emirembe gigwe ng'akubira Salimu Sale mugende mukube Masaka endagano egenda okumala okuggwa nga basigaza 30% okuwamba eggwanga Uganda kati nakino kyebakola busimayi bali mukuteesa biki byonna kuyiwa amazzi ku kikopo ky'amazzi ku nnyanja endagano tegenda kukola kubanga waliwo betuyita bahiders abali mukweko kabatasobola kulaba bibali mukola ensonga zino kati gwe omuntu ali wewereremu yensonga lwaki bana Abasajja batutta nobody talks about that era lwe Kyagulanyi center mu namwe abali mukulana ku social media mwe expose omusajja ono otherwise singa sicho gozachi postinga video ya tocha ku Facebook bagijjayo bosto posting ebifaananyi nga bibiri bwaki babijjayo kebere ku Twitter kubanga baba kigenda ku exposing to the world scene bakimanyi okitegera bakimanyi kati gwe kenyino inakweberera munoga no this is wrong ate mwina kwebereramu otherwise njala kibagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu mukulembeze wa Omuliro njala kwebaza nti tewali mukulembeze mu Uganda yali atutte obuvunanyizibwa ku exposing Museveni to this level taliwo mu Uganda tabangawo naye ate njagala kusaba expose yewedde twetaaga bikolwa kubanga bwe tunagamba nti tute mu diplomacy Museveni is willing to give each and everything to those guys asigale mu power kubanga akimanyi what it means to get out of power ng'alina emisango wabadde mu kuzika jjajjaawo Dr. Paul Semoge n'ogamba you know each and everything and you know what happened between Museveni and all his allies whom himself in order to be assassinated. No mentioning him against Andrew Tankome Kayiira jjajjaawo in Sechimani, it is the one who ordered that assassination in Sechimani. Era n'amaklalo ga Kayiira galiko sorry amalo ga Kayiira galiko yattibwa buttibwa naye nga ne kuba mutta kuliko Abaganda banne kwe bali n'abamutta wabadde otudde nabo abali mu lukolwa Kayiira wabadde otudde nabo nazze byogera kino kiddamu Robert Kyagulanyi Ssentamu whenever you are remember you say that you know who killed Dr. Tankome Andrew Kayiira but remember during that ceremony of sending off late Dr. Paul Konga Semoge the people who masterminded the assassination of Dr. Tankome Kayiira you were with him and you were sitting with them. You know that. Just because they were very happy about the statement, but they know each and everything. So be very careful. Bera musajja mugende zanyo. Sibuli akusekera nti apasese.
sibuli ateka manyu nti abanyumiddwa agwe bayita amakweka nsamo gebayita amakweka nsamo teri musajja yava mu nsiko asobola kukkiriza bigenda mu maaso mu ggwanga baagala beerewo yensobola kibakozesa emundu bakimanyi naye nga n'aba atisindikibwa okutta omugenzi Kayiira baali basajja baganda kyovula nkugamba nti weegendereze nnyo abantu abakulira nnyo bobeera nabo kubanga abantu basi bantu babi ensonga lwaki jjajjaffe naddu tasobola kujja kwogera bintu bino kubanga akimanyi ani ya ordering ebintu bino byonna nabagamba recently nti okuva mu Kasaka emission zaaliyo ne zoogerebwa omuntu omu n'akyusa mission ezo nakati bye tuliwo naye nze nga bwe ngati bitu embyogera n'ebirekano mukama wange ngenda kusaba ekigambo kimu omulimu ogukoze ogw'okuexposinga Museveni tugukoze naye twetaaga ebikolwa abazungu bano batutwalira nnyo mu democracy naye somewhere somehow when the people wake up ne barisinga oba ne batekawo kye tuyita action omuzungu adda bbali bw'amala okudda ebbali awangudde mu olwo olutalo gagamba nti kyekyo ye aliwo kujuwa bulyo kati saa zino they are working with Museveni but the moment if someone comes out n'awamba eggwanga eryo abantu bennyini abadde Museveni bagiramu nga kyekyo gwe twakulabirawo osobolera katugenda kukolagana naawe kubanga bo ono bakimanyi nti kati gamuwedde ku mpagala balinda mulala kati bwe we're dealing with such people you have to be very careful mu nsonga ezo okitegedde awo nvuddewo ngenze ku nsonga endala kuba saagadde nnyo ku lwawo geragenda ku nsonga endala kuba ebyembogera bigenda kubeera bingi alright so njagala bategeeza ekyabanyarwanda okuyingira kiri mu ku neutralizinga oba ku mu Luganda bakiyita batya kusaabula buvo bwaffe mu Uganda bazizewo bali ng'ensi ze buliddeko z'emmenye mu history tugenze mu maaso mwenna abadde bafunye ekikangabwa n'okutiisibwa mu nsi yonna ku ngeri y'okudda ewaabwe obwe njagala bazzaako emitima gibadde mu nteeko ekigambo kyebayita okusaba ngodda ewaka kikwata ku bantu abalina obutuuze obw'emirundi ebiri kyetuyita dual citizenship omwana ali mu kiyumba e Dubai Saudi Arabia kata yonna ngeri munnauganda bambi tewerali ojja kudde tosobola kusaba visa kino kikwata ku bantu abalina obutuuze obw'emirundi ebiri obw'ensi ziri ezalagirwa ennene oba ne wanga afuna obutuuze bw'ensi ezo kitegeeza nti gojja kusaba visa olyokoddewa e Uganda mu basigadde bali Dubai wakata nedda baama le bataata mugenda kudde wakati lya bakwatako naye mulina okumakinga sure nti mukolera within the time of your contracts ne mudde waka ne muddamu ne renewing reason being batuwendaga muntu zino without knowing that is expiring and zine ekibagamba ne mukitegeera singa endaga muntu yeggwako nga tofunye empya oba belonging aware tolina kitegeeza mulina okubeera very careful mu nsonga ezo so mwenna saagala mu mitima giboneka bana bali Middle East no ekintu kino kikwata ku bannayuganda balina obutuuze obw'emirundi ebiri tosobola kujja Uganda kuba batokyali munnayuganda wafuna dde obutuuze obweri yensonga lwaki mukitegedde bulungi mugumete tewali tabu ku ekyo so mukitegedde bulungi naye nga bavuga ekintu kino kiri bwe kitu Museveni kenyini ne family ye ng'akozesa abantu bano wammanga Nobert Mao judicial system ne attorney general ne parliament agenda gikozesa waliwo omukyalo no gumwerabidde gwe bayita Nakiwala Kiyingi n'abagambe nti abayaba era bakunya Nakiwala Kiyingi Katonda bamuttemu omuntu omukyalo ono bw'ava mu minister yadda ku kisaawe tebamuwa ku office akaddukanya yero bbuuku naye si yero bbuuku zokka era yali mu system n'okuforcinga system y'abannayuganda balina dual citizenship okufuna visa nga bajje Uganda kubanga bakimanyi there are so many indigenous Ugandans abali well off bali mu diaspora nga balina properties ne land mu Uganda nga balina sente ku accounts government bibagala okujja ke bintu byabwe wano Nakiwala Kiyingi y'omu ku bantu abali ku kisaawe aba implementing forms zino n'ebintu byonna ebyekyeyo ku kisaawe okulemesa bannayuganda okuyingira eggwanga lyabwe olw'ensonga bakimanyi nti abantu basinga obungi mu diaspora balina properties kati wano wali okulya n'okukomba essowaani mujjukira n'abagambye nti waliwo proposal ey'okuggyako ettaka bannayuganda lifuuke lya gavumenti mumpuliriza bulungi nnyo mu nsi
fenna tukolerera kuba bulungi ate mu nsi tukolerera kufuna na kusula bulungi tetusula mu bbanga tusula mayumba emmere gye tulya tugirima mu ttaka ottaka ye identity y'abaddugavu naddala abaganda ensi z'abazungu omugaa tebali bulungi omuzungu okufuna ettaka teri muzungu alina ttaka permanently no balina lease so system eyo njagala okubaza obwakabaka bwa Buganda obwabassekabaka bonna abatandikawo system abalwana omuzungu okulaba nti baimplementinga system eya central government okweddiza ettaka bajjajjaffe mwenna ne bassekabaka abalwana olutalo luno mwebale nnyo kulwana naye ate bazzukulu bwammwe bafuusenga jaba bagenda kulekayo seeri adyeddiza ettaka mu system y'abazungu mwegomba abazungu niye abazungu bonna ennyumba zaabwe ziri ku liizi terya owning attaka permanently naye gwe mu Uganda agawumbidde oli mu diaspora oyina ettaka acres 15 oyina ekyapa kyo kya wannannyini oyina obugagga obw'ensi bw'otamanyi kati mugawumbire muwagire mu 7 ajja atekewo etteeka erigamba nti ettaka lona gavumenti eritutte kiba kitegeeza tekyalina buyinza kunnwa ttaka kitegeeza nti ne bw'onoozimba ennyumba olina okusasula council tax oba mu Uganda kyetuyita property rate n'ennyumba gy'obakamu owebaka n'ofuluuta oba tolina buyinza ettaka lona liba lya gavumenti lye beritutte abazungu kye basfesinga kyova nti ba homeless people bangi nnyo they can't afford to buy houses they can't afford to own land but mu Uganda ofuna ettaka ng'ofunye endagaano ofunye ekyapa ekyo Museveni kyagala okujja abenga ettaka yalina kubanga ayingiza abanyarwanda ettaka jjaddi bawera bwerere mbajjukiza oyinza okuba Lumbuye tomwagala ng'omuntu naye wuliriza ebigambo byakugamba ofunemu ekyokukola ofuna amaanyi wafuluma n'ofuna visa ng'ogenda kukola ogule poloti etteeka ligenda kukyuka nga ne poloti okyasobola kufuna nti jugula kubanga ejja kuba ya liizi bw'onoofodde wa I'm asking liizi bweggwako ogenda kudda wa land is part and parcel of our life and is part of identity. Many people, they lack address worldwide because they can't afford to buy land. But if you still have a chance that you own land in Uganda, please musituke tuwerwane kongo budde bukyali. Ali mu America, ali Canada, ali Bungereza, mukimanyi bulungi nnyo terya owninga ttaka permanently. Muli owninga kuliizi kyekijje Uganda Museveni kyayagala. No gante nguze mortgage emyaka bajuwera mutuka mu retirement age bazikulu bagenda twala bagitunde sente zikulabirire bitutayagala waffe abazungu tebalina bijja goyina ekijja abazungu tebalina bujjajja goyina obujjajja bwagala butwalo lyawo kanula maaso please get up abazungu tebalina bijja agenda kuganna muzika luddawa tugenda kulima bijja abazungu balime bijja omuzungu bazika mulimbu ayita obuyisi kwata bimulugera gula bimuli nabikwata nagenda ku malalo ge bateka bajjajo bakitawe nasule bimuli nagenda ne atabwe bagagga abasinga obungi after 3 years 5 years bateka omuntu mulako mulambo gugunyire bongera ko omuntu mulako bati bayina space tibayina ownership of land. So if Museveni takes the ownership of land from we indigenous Ugandans nino dai njala abazungu bagagga mama pressure gye baliko gimanyi terya owning attaka. Yensenga lwaki bassekabaka baffe balwana omuzungu nga bajjawo kiri okuuma ettaka ly'Abaganda ne Bannayuganda bonna lisigalewo nti buli muntu alina obuyinza ku ttaka bano kibagala okujjawo naye tokitegeera oli Dubai okola oguleka polo tebagenda kakujjako nga kaaliizi oli mu America olina ensimbi empenekadde bagenda kujja ku bwannannyini ku ttaka Museveni nga yabulina ne gavumenti neebeerawo bayamutabala yaani kitubagamba mutuzukuke bino betwogera tetwera okuza ntuli ku lubaali betwogera bye bituufu abazungu basula bwe basinga obungi basula ku street ng'ekyabajjako tebakisegeera system tebagitegeera. You can't own anything. You own under lease. Mu Uganda teri lease kubanga you can own 45 kwasa 10 ku 10 2 ku 2 acre. To find a white man owning a 1 acre of land oyabera mugagga ba Bill Gates ne mu Uganda oli Dubai na acre 3 zikulumena okulumaka emiliyoni ya kasole biri mbotegera bulungi nnyo mufite dollar ne mukamula maaso mfuddewo nyenze ku information endala wano Endobesu njagala gende mwena ba foot soldiers n'abaana bali ku social media mwena
nina system jena ku introducing empya njaji basaba tujikole although yinzo kubela painful nenjala tujikole fenna ngenda jibasaba onjitandike n'olwaliro bwe tujja ku social media kuno kati nga Museveni ya deploying abantu abasajja bonna ba enda ne batambula bavuma Robert Kyagulanyi Ssentamu n'okututawanya at one time abasajja bano bali bagaddeko enkyukakyuka era nga boogera ebigambo bingi nnyo ebivuma Museveni ebivuma Bikinda buli kiiko nga boogera amazima but bwe baba waakawogo ne bakyuka obwongo ne batandika okwogera nga tebavuma afa baagala enkyukakyuka kanjala kugamba bw'osanga Frank Gashumba ng'avuma Robert Kyagulanyi Ssentamu bavuma na Uganda please kola ekintu kimu noonya video enkadde weyavumira Museveni weyavumira Muhoozi weyavumira system yo nanti nfu repost it damoji posting nge counter attacking information lijjawo enfu nchiddamu abasajja mirongo yayogedde jayo video nga alyavuma Museveni naye mulumbe okozesa video yennyini counter attack using their own old videos mudembo ziposting kino kijja bako tekyetaga kuyomba nabo simanyi okolera live Frank Gashumba olumbe abasajja mirongo no get their own old videos mudemu muzireposting okitegera mudemu mu reposting videos ezo zigenda counter attacking obulimba bwawe kubanga biri bayogeranga ebituufu kati baafuna omugati batandise okwogera ate ebitategeerekeka kati ffe twagala tukozesa ziringa bakyategeera tuddemu tuzireposting you counter attack him with his former videos ng'avuma avoola ayogera amazima ng'ategeeza Museveni temujomba nabo wosanga Gashumba basajja mivule simanyi fulufiga baniyo bonna buli avuma Kyagulanyi avuma no performance enkyukakyuka please kwata videos zaabwe nkadde mudemu zite ku social media mugenda kuba mbamaze nga temwati tuleta kuddamu kuvuma musimanyi yavume Kyagulanyi kino nedda kwata video enkadde zonna ze yakola nga zivuma mudemu zikole duet muziteeka ku social media zitambule mujja kuba mbakubi wano ndiro temutegana nabo oba yaani kasanga yali ajerezeko Museveni yali amuvumiyeko nga kati atawana Museveni leta video enkadde giteeke neeno ogambe before and after oba posting ogenti ebirwa byerabirwa please one bwana agenda ku TV emirundi 75 tasobola kujjawo kiri kye yayogera tasobola kujjawo kiri kye yayogera temuyomba nabo simanya avumya mujje video zaabwe enkadde zonna mudemu zireposting ng'avume Kyagulanyi mulete nga amuwaana oba ng'avuma Museveni nga muba ku lwa Kyagulanyi please ojja kuba omumazi awo nawo nvuddewo ngenze ku kirala eno message njagala egende mwenda bana Uganda bali mu government offices n'ebitongole by'enjawulo wepone mu public there is a well planned move of chasing and arresting all indigenous Ugandans who will come out to condemn the regime of the tribal move of employing one tribe of Tutsi Banyarwanda in each and every office. Museveni and his Attorney General, plus the whole system at the State House, they are planning a criminal offense or a bill which will be used to counter-attack those who come out and attack or talk about Banyarwanda, that they have occupied each and every office or each and every job in Uganda. Nchiddamu waliwo bill gye baagala okuleeta nga kimenya mateeka okwogera ku ggwanga eri Abanyarwanda mu Uganda naddala ng'ogamba nti ye bannanga abasajja baatujjira emirimu gyonna mu office giri mu ggwanga limu ly'Abanyarwanda ne mbutale ne mu boda ne mu taxi wonna Abanyarwanda berere ekintu kino kigenda kufuuka musango okwogera ku baki ku Banyarwanda era omuntu yenna anaakwatibwa nga akyogera ng'akola mu ofisi ya gavumenti wakusibwa n'okugobwa ku mulimu avunaanibwe omusango gw'okwogera ku Banyarwanda mu ggwanga Uganda so kigenda kufuuka musango era mu kirinde kigenda kufuuka tteeka kijja kuviirako okugobwa mu ofisi okulemesa okwesimbawo mu kifo kyonna okumala ebbanga eggere ekyo nakyo mukitegedde bulungi nnyo ya kati ndowooza njagala genda ku information endala wano mala okola saa ziri mmeka sasa dakiika 5 okay kati njala mutagingira wano mukyala eyeeyita Nabbanja
njala soka kuyisawo information eno kuba video najibazanyire mwagirabe ey'Abanyarwanda abayingira on daily basis naye njala soka kutegeeza abasajja bano wammanga omukulu Charles Peter Mayiga wasanya Kaloli Salonga Mulengejja video nejja kutukako kansulenti oli bulungi okoze obuvuyo bungi nnyo nosasula sente ku media nokola bikyoyagala ngoyagala zibe information naye nze I'm very happy to information etambula abantu bagifunye ku ground nakulebe ku mukolo gw'okusinga okuwerekera jjajjaffe Paul Kawanga Semwogerere nga weebwala bwala olyawo naye nga totegereka ne speeches wadde nga tezitegereka but njala okubaza bana Uganda mwategedde omusajja n'akabinja akali Mengo wenjogerera essaawa zino enteekateeka nyingi zebateeseteese naye nga bebuzabuza nga bafuka abanaaba Mayiga njala kutegeeza ebintu bingi byoli mu kukola Mengo awo ebitakwatagana wagufuula muze okuddira media n'ogikapya n'ogisasula okusaka okukola programu ziri Mengo naye nga Kabaka tasobola kuvaayo kwogera ku bulamu bumukwatako omukulembeze ffe yaddawa statement yayanjudde abantu bano babiri ab'ebitiibwa omuli Katikkiro yawummula mulwanya muli Semwogerere enduulu n'evuga n'ayanjula omukulu Jebbi Walusimbi enduulu n'evuga bwe yatuuse ku ggwe enduulu neyeeveera n'otuuka oteeka ekimuli ku mugenzi enduulu nga teriibwo n'okola statement nga statement ezikwatagana ziringa empale za Museveni abantu bamanyi ekirungi bategedde gwani ate era nga bwe kali akalombolombo k'abasajja Abanyarwanda essaawa zino omusajja yandibadde yavadde Mengo olw'okuba nti bano abasajja bagumu beebuzaabuza nga bafuka banaaba tannakkiriza nti ensi yamutegeera naye nakugamba kakutande muveeyo mwasamye omumwa nti omutanda aseeredde simanyi takyasobola mirimu simanyi tugenda kusaako Semakookiro lwojja okumanya nti Abaganda babadde bategeera tebadde bakulaba n'obuvuyo mbadde mukola Mengo tukimanyi bulungi nnyo naye ensi ekutegeera owulidde bulungi nnyo ensi ekumanyi and I'm very happy and I'm very proud about that njala okubaza bana bali ku TikTok bali ku Facebook bali ku Twitter mwe bali kulabisa akasajja kano Kamayiga n'abayaya bali Mengo in the same way public emanyi nti gwe muntu ali mu kulusanya Ssaabasajja Kabaka lwakuba nti wabuzabuzanga afukaana aba naye ensi yakutegedde yakulaze nti ekumanyi ne booneetoola n'oddaluddawa ojja kwebuzabuzanga omuziba ali mu nzikiza nti olaba naye nga tekuli wadde ekitangaala abantu bakumanyi Mayiga nga nawe gisimufungize wandibadde ova Mengo n'osulawo obuyinza nga obudde bukyali otherwise tomanyi Baganda oyinza okubawulira bawulire essaazi empiira gy'ekajja ndibadde yaggwa dda tegiriiwo amasaza gandibadde gaggwa dda tegaliiwo Ssaabasajja Kabaka teri amanyi gyali nabembeere muliko muli mu kuzungazunga mutandise okukyusakyusa buli kimu n'okuba nti amasengere gonna agabase Kabaka mugabbe muli mu kukolako bikolwa bya kalogo kalenzi nga mwagala kuloga Buganda mukozesa amasengere gano mbikolo bya kalogo kalenzi musobole okusazisa Ssaabasajja Kabaka tajja kusalibwa waali ate kumwabi yayinza okulabako naye kino nkikubuulira nga nawe gisimufungiza emikolo gyonna gye muteekateeka egya kalogo kalenzi giyinza obbaddira ne mubalukanga bomu whereby nti ngenda kuzannya eddoboozi lino abantu mulyawulirireko si lyange naye nze mbaga abantu bandi babitegeera bamanyi bulungi nnyo muwuliriza bulungi nnyo mu kusimbula emisinde egyali Mengo nti Ssaabasajja Kabaka bwe bagenda nangamba Ssaabasajja Kabaka yakyawa kati buli muntu amwetoolodde era ekyo kyakiŋŋambye nkikugambe buli muntu amwetoolodde Ssaabasajja Kabaka akolaki yamukyawa nangamba nti Ssaabasajja Kabaka bagendanga okumukima oba okumuvugiriza nga balina bwe balaga Ssaabasajja Kabaka yababuubirangako nangamba naye kati Ssaabasajja lwe bajja mu misinde wane Mengo nangamba aŋŋambye nkugambe nti Ssaabasajja yabatunako obutunuzi n'ayingira yali ava kasozi n'embwazi wadde okubanyega wadde okukolaki nangamba era tusuubira Ssaabasajja Kabaka okulabikako nga aggalayo emipiira gy'amasaza ga Buganda Kabaka bamulongoosa ku bulago nangamba alabika bubi nnyo akutuka enviiri nangamba era nkikutegeeza Ssaabasajja Kabaka takyasobola kulya bamugaana okulya aliira mu kaseke ebintu byanywa anywa buni ebintu mu kaseke kalingako akana akasoda mwanywera takkirizibwa kukola ki nangamba naye bapinyizibwa ekiri Mengo tosobola kgenda mu lubiri
ng'oyina essimu basi kibasooka okuggyako ku geeti yessimu tolina kkirizibwa Mmengo genda na ssimu okukwata Ssaabasajja Kabaka kifaananyi kyonna n'agamba babacunya n'agamba Mayiga Katikkiro yakyawa bano abakulemberwamu bano ababoodaboda bano tabaagalira ddala y'ensonga lwaki amagye gabagoba kati babataddeko nnyo amaanyi tebaagala kuddamu kusemberera ani Ssaabasajja n'aŋŋamba nkugambe era musabire nnyo Ssaabasajja Kabaka tagenda alabikako ku Lwomukaaga ayinza obutalabikako ku Lwomukaaga nga baggalawo emiki amasaza kuba emipiira gy'amasaza bamulongoosa kati abanga Ssaabasajja Kabaka buli muntu yenna bamumugobako ali mu mbeera bwetyo yandikusindikidde ODN naye aŋŋambye ngikusindikira ebimu mbyogedde nga bwabyogedde era nga bwe mbyogedde bwe yabiŋŋambye ebimu bwe mba mbyerabidde simanyi oba ndiddamu ne mmulaba naye aŋŋambye balina ennyiike bakubibwa n'agamba nti omuntu bwakugamba nti fube tuba tugenda tugende Mmengo okuwerekera Ssaabasajja naye tubaayo tusiibudde nti bwe tukomawo nga tuli balamu Mukama atusaasire bwe tukomawo nga tufudde Mukama atukole ki atusaasire n'agamba nti ku misinde gya Ssaabasajja Kabaka egyali mu Lubiri e Mmengo yali asuubira Ssaabasajja Kabaka baagamba bo baali beetegese okutandikira awo nga baagala Ssaabasajja Kabaka aveeyo ayogera ekigambo kimu baagamba ne Ssaabasajja Kabaka talina kyakola ki kyeyayogera kyekyo Fred munnange ebigambo ebyo si byange bya mukyala nga bw'ayogedde okusinziira ku bubaka bwamuweereddwa njagadde buzanya ne ffenna kye tusaba Ssaabasajja Kabaka Mukama amutingirize asobole okulabikako oba okubonekako eri Buganda tusobole omwoleka amaaso gaffe nga mulamu otherwise kubanga yentabiro nga bwembebazizza oba bwembebazizza bassekabaka ne bajjajjaffe balwanira Buganda abazungu obutaleta sisimu yakuba nti tufuna ttaka oba tetubeera na bwannannyini ku ttaka kyensonga lwaki tulwanya nnyo Ssaabasajja Kabaka abere kubanga naye bw'abanga taliiwo kiba kitegeeza nti yatwala beesiridde nze nsaba n'obusabi abonekeko ensi emulabe mu ngeri yonna gy'anaaba alimu tusobole okuba tumugika amaaso kubanga abimu kubakwatidde ensonga zonna ez'ettaka oba oli mukonjo oba oli muganda oba oli munyolo oba oli mutolo oba oli musogo oba oli muki entabiro y'okusigaza ettaka mu Uganda nga bassekabaka bwe bagiteeka okulwanyisa omuzungu ekyali ku Ssaabasajja Kabaka oba afaanana atya bino message ya mukyala yagimpadde mubaka si bwange njala kidda mu si bwange neffe kye tutagala bike ku mukolo gwonna tumwoleka amaaso nga kamera zimulabako Ssaabasajja Kabaka wonna wooli Mukama akukengerize era osobola okubeera mu mbeera ennungi awo nvuddewo njala mwotagingire omukyalo ono eyeyita Prime Minister Nabbanja njala bazanyira voice note zino zigenda kubeera nnya mugenda kuwuliramu ebintu bingi nnyo naye saagala mutye muwulire saagala mutye ebigambo si byange ebikwatagana ku bye mbadde mbanyumizaako biri eby'okutujulu eby'olukutufuula olujjulungu bayingiza Abanyarwanda n'abantu abasinga obungi babimanyiiko wuliriza bulungi nnyo ntandise bwe nti bro gyebaleko mukwano bansubire nti oli bulungi webale bambe tuweereza Lumbuye omu nali badde ku gundi ku live yo nga ogamba ko bwagundi Abanyarwanda bayingira mu Uganda njagala okutegeeza nti Omanyarwanda mu Uganda muyitirivu ate ndowooza mu Buganda gye bagenda okusembya naye nga ewalala bajjula wa bwe babaleeta abo abantu babatwala abo omanyi awo ng'ogenda Kyegeebwe waliwo awo akatawuni ako bakayita Muggwanika then Muggwanika okayingirayo munda awo ogenda ekasambya kati munda eyo wonna eyo wonna kwetooloola eyo Kabamba eyo nojja byabakoora Bujuli eyo Kyakatu okitegeera eyo Kyakatu one day nga nali ku gundi nali ku live ya Pato gye bakwatira abo simanyi Abanyarwanda be batraininga obuyeekera gye baba trainingira y'Ekyakatu so eyo Munyarwanda yekka muyitirivu nno
Bannayuganda bonna babagobayo ku mpaka oba oyagala oba toyagala oba olina okugenda. Bafunayo waliyo omugagga omusajja gwe bawa ssente ajja n'akugula oba oyagala oba toyagala, oba oyagala akugula oba toyagala bakugobawo ku bwereere. So ensonga eyo ey'Abanyarwanda bo amazima amatuufu bw'ogenda n'otambula Uganda eyewasemba Banyarwanda be baliyo, naye kati bannansi bannayuganda baasigala wakati. Kati kyova olaba bagenda oli bw'amala okugaggawala eyo bamugaggawaza then ne bajja bamusikayo mpola ne bamuleeta mu tawuni. Ekintu ekyo nze nganze ndowooza bwe nti kuba puroguramu yaabwe yali nti baagala baleete Abanyarwanda bano bajje nga babatabikatabika mu Bannayuganda. Then olutalo bwe luba wabaluseewo olutalo lwonna Abanyarwanda babeere bangi ate kibangwire okutta Bannayuganda babamalewo. So pulaani yaabwe gye balina okulaba nga bakola ki bayiwamu abagundi Abanyarwanda buli wamu babeerewo. Kubanga ekintu ky'ettaka lino nzijjukira nali nkyali muto naye waliwo oba yali MP omusajja oyo yali mu Kibale district nga tenda bbanja tannabaawo baali bamuyita Matiya Baguma Isoke. Nali muto. Omusajja oyo yali afaayo nnyo okwagala okulabula abantu ku mataka gaabwe mbu buli omu abeere n'ekyapa wandiise ettaka lye, buli muntu abeere n'ekyapa ng'amaze okulaba ekijja mu maaso ekibba ttaka. Ndowooza yali amaze okulaba pulaani ya Museveni. Then bwe yatandika okujja n'akola meeting mu byalo kuba nzijukira ne ku ssomero yaliwo n'atutuma tugambe bazadde baffe. Naye nkyalinaku omusajja oyo bwe yaddako okwesimbako tebamukkiriza kukola ki kuddawo. Ne bakozesa oba yali taata wa Nabbanja I think baseerabidde naye nali muto sibitegeera bulungi. Kati Nabbanja taata we yamupromotinga n'amala n'amuyingisa mu byobufuzi awo, naye nga ekyaleeta obuzibu oli omusajja okubanga akola ki ayagala kulabula Bannayuganda buli muntu abeere n'ettaka lye nga liri mu kyapa ng'omuntu ne bw'aba azze eri nga tayinza kukola ki tayinza ddi kugobako. So ekyo ne kibeera bwe kityo. Kyova olaba Nabbanja ayogeza maanyi kyamanyi akimanyi ate oba ki olutalo kandi ngenda kugambako ki olutalo lwabwe olwo yali tagenda kutuuka mu Buganda, baali bagenda muttira mu Bunyoro, naye baali balina omusawo ye bagamba batte omukyala bamusike n'olubuto nga bamuvuunise. So batte uliriza nnyo wane wasemba wano, uliriza nnyo wane wasemba. Bulijjo tubagayo ebintu bino nga mulowooza tusaaga. Museveni bw'amala okukozesa aba agenda kutta. Era Museveni bw'akozesa omusawo yenna Omuganda oba Omunyoro oba Omuki bw'amala okukozesa abamanyi nti omuntu omulala ajja kujja akukozesa nga akutta. Uliriza nnyo ewantu wano. Ku kintu ky'olutalo olaba Museveni bwe baalwana olutalo lwabwe olwo yali tagenda kutuuka mu Buganda, baali bagenda muttira mu Bunyoro, naye baali balina omusawo ye bagamba batte omukyala bamuziike n'olubuto nga bamuvuunise. So ekintu ekyo kye baakola, ekintu ekyo taata wa Nabbanja yalimu, era ky'ofuula Nabbanja ayogeza maanyi yakimanya olutalo mu Uganda terugenda kuddawo. Olutalo baaloga buloge, mukazi we ne bamutta ne bamuziika n'olubuto ne bavunika olutalo. Era nze nsuubira nga si mu Uganda temugenda kuddamu mu lutalo. Ekintu ekyo baba bakiteesa Amini ne Museveni.
kati omukazi oyo eyali abawa eddagala okubanga nti babeere b'amaanyi mu nsi nga tewali muntu abagambako oba omukyalo oyo bwe bagendayo nga bali babiri Amin ne Museveni omukyala n'abawa ennaku 3 baddeyo bano n'eddagala kati ye Museveni akozesa okujjukujju n'addayo mu nnaku 2 Museveni yamala omuwa eddagala omukyalo oyo n'amutta yali mu saidi z'e Kagadi n'amukuba wali kyonnatuuka Kagadi naye wakati awo bayitawo batya nerabiddewo naye oba tonnatuuka Kagadi kati bwe yatta omukyalo oyo Amin agenda kuddayo ennaku ze baabawa yasanga omukazi bamukubye amasasi eyali ensonga lwaki Museveni yafuuka w'amaanyi eri Amin ate ekyo nakyo kiri awo kikyawaŋŋamisa Museveni era Nabbanja oyo gundi taata we abimanyi bulungi ate n'oyo gundi oyo baguma yadde WNRM naye nze kyemmanyi bw'oba omunoonyereza asobola okuwa amagezi batya bwe byali batya bwe byakolwa batya bwe bigenda okukolebwa Amasomero oli bulungi abasajja bakyayongera okuyingiza Abanyarwanda buli olukya va ku kali ka video akagwa luli akaliyo luli kakuweerezebwa ku luli kati ate kano ka leero lwaleero luno bayingiza bakulembeza zibasi za UN ate nga za kifere nazo kati mabega ne babeerawo za baby coach kampani ya baby coach gibakozesa okusomba abantu abo Abanyarwanda okubajja Congo bayingiza buli lunaku kuba ako ka video bakakwatidde kisolo naye lunaku bayingira leero luno bayingiza ezo zibasi zolaba kampani ya baby coach esingo ziyingiza so kyekyo kiri mu Uganda lunaku bayingiza Abanyarwanda okubajja Congo buli lunaku kyenkana ebyo muwulidde bigamba si byange Uganda bakwatibwako ama history abakyatambuza ensonga zino mwebooza lwaki abantu tebafaayo bali mu kunywa walagi abasajja basooka kukola kye bayita akalogo kalenzi ne baloga ne bawunzika buli kimu ne bakiwunzika kati batuwunzika okujja kufa baagana okuwunzikibwa n'abamu ku mmwe baagana okuwunzikibwa naye abasigadde Bannayuganda bali e Kampala baawunzikibwa kijja kwetaagisa abakazi n'abasajja abagenda okuddamu okutinkula ebintu bino bisumula kijja kwetaagisa abasajja ba Katonda bamanyi okusumulula essaala basumulula essaala ne Katonda waali agambe nti ekimala Bannayuganda kambajjeko ekikoligo naye ekitali ekyo nga buli omu yeesulidde gwa naggamba tukyalina ekizibu oyo avaayo n'agamba simanyi ebyo Museveni yakyasinza okuloga mu East ne Central Africa ng'akozesa abasawo Abaganda abakugu ennyo ne buli lwamala okukozesa ng'amugjawo kubanga akimanyi ejja kuddayo omuntu omulala addeyo amuwe kyeyamuwa kyekimu kati mwabali eyo mbabuulira kijja kwetaagisa abasajja ba Katonda amanyi okusimbula essaala n'ennyenje ne zikunkumuka kijja kwetaagisa abasajja ba Kabaka mu buli kitundu kyonna ekya Uganda okutandika okugenda ku nsozi okusimbula buli kimu Museveni kye yasiba era kituukirire ensonga lwaki ebintu bino tubyogera moza nti tebitiriimu njala batege Museveni buli kintu kyonna akitwala nga kya mugaso yakuleetera kulandamu mukyalo omulundi atalina de kijja ky'abajjajjaabe y'omu ku bavunaanyizibwa ku mpewo za Buganda n'akuleetera Kabuna Jjumba era omusajja omulundi n'avunaanyizibwa ku nsewo za Buganda n'akuleetera Sylvia Mukandoni Abaganda abaali bamanyi empewo baalagala obudabwa batta omukwomu
ne baziteeka buli kimu ne bazigootanya ne bazisiba esigadde ne ziri mu bbanga. Kati kino kye mbagamba ye buli wantu yateekawo station y'omuntu amukola ebintu bye kubanga mmwe mulowooza nti okukozesa amanya g'obutonde kibi ye agakozesa akozesa emmundu akozesa amanya g'obutonde n'agattamu ne Katonda gwagamba nti amuyambi so nga ate Katonda amukinya tamufanako lwakuba nti Katonda ekikulu kyalina alwawo okukola naye ate naffe Katonda atutunuulidde atubonereze tusobole okuzuuka n'otuganya okuzuuka ng'abaana ba Isirayiri baabona okutuuka lwe yagamba Musa situla abaana bange bajje mu ggwanga lya Egypt batwale mu Isirayiri naye Musa naye yayambirwako ne bwe tunadda mu kwetunulako okweryamu enkwe okwevuma buli omu nga yeetunula mu kyamulinga essalambu eryense tetugenda kukola kintu guweewunye lwaki nti Obuganda bwali bulina buli kimu nga bulina buli mpewo akagalina buli mpewo zaasaanyizibwawo kubanga ono yakimanya soko tepeni guru otandika okuleta ebizezengere bidde mu mpewo za Buganda kati esaazi no bali eri musaidize weeyo ku lusozi olwo n'abagambye bali mu kusamira naye nga baani abaliyo ono omulundi Kapona Jjumba ne munne kulannama mukazi we be bali mu mpewo zino bajja luddawo ssente zikolebwa kubanga ssente za gavumenti balina amajja gabakuuma boogeza maanyi video nazibabuliddeko nazibazanyide voice note nga bamukwogera bigambo ebyo ne muganya okutegeera so nno nze ogwaye ngukoze sina kimanjiwa esigadde dakiika mmeka esigadde dakiika 3 tezijja kumala okay kale kamba update mukulu Kiwalabe Male y'omu ku basajja abali mu Buganda ababbye ettaka n'okulimalawo era ono ssente esinga obungi eza Buganda zabbye azitadde mu project ze balina n'abasajja bonna bali Mengo muno mwe muli Gombe schools mwe muli Gombe medical center muli intercity medical access mwe muli ne Scooby-Doo n'ebitongole byebyo ne bataddewo wiicheneke ewedde nabagamba nti omukulu ono alina ekizimbe kyayagala okwezza mu bitundu by'Emmengo nga kya mukulu bamuyita James Lubega ono yenanyini kizimbe ekyo ekiri okubali ntuma naye omukulu ono yateekako ebintu bye era ekizimbe n'akyeddiza kubanga yateekako Gombe medical services nga bwe nabalaze naye omukulu ono akozesa state machineries okuneutralizinga mukulu James Lubega okumujja mu properties ze Wetwogerela omukulu ono yagezezaako okukozesa poliisi na buli kimu naye poliisi teyamuyambye Wetwogerela ebintu by'essaawa zino biri mu kufa togge machines na buli kimu ekya printer nga mukiraba bino bimu ku bintu Kiwalabe Male byakasuse okuva mu kizimbe ky'omwami ekyo kanga Land Road ngenda bawa information emugenda kutya zezo machines z'omusajja ezo machines ziri worth 2 billion Ugandan shillings mu kizimbe kya nanyini kyo bamukasuse ebweru Kiwalabe Male byamu ku basajja batunze ettaka lya Buganda oddimalawo naye nga ssere za Buganda zonna bazikozesa mu kuzimba bizimbe na business ez'enjawulo okitegeera bulungi ezo machines z'omusajja ziri worth billions bbiri eza Uganda kyokka nga omwami ono ng'akozesa state machineries era omusajja amulemesezza baagala kumugjawo mukulu Kiwalabe Male nkulayirira era kino nkikutegeeza mukulu James Lubega bw'afuna obuzibu bwonna ku bulamu bwe banattibwa nze ngambo ojja kuba olulimo wakozesezza state machineries omuli state forces muno muli ba DPC ba OC abawodi Kampala bwe bazze okuinterviewinga musango guno ne balaga nti bazze okuyamba omusajja ono nga wateekawo ne security company ekuuma program zo nga ate tekiri mu mateeka nyini premises n'ekizimbe n'oteekawo security eyo gwe n'oteekawo eyo poliisi byajja ne badisaaminga ate olwamaze Steve era n'ozzaawo ababo kubanga ekimenya mateeka mukulu James Lubega bw'atuukibwako ekizibu na Uganda mwenna bategeeza omukulu y'ono temunoonya ani yamutuusizzaako era Kiwalabe Male nkulabula bakuwaana kudduka naye toyita w'olina kupangisa olina ebizimbe bingi nnyo olina Gombe schools eziri ekawaala ssente za Buganda Land Board za ttaka lya Buganda olina Scooby-Doo eriri ekatale liryo olina Gombe secondary primary liri kulinakawuka mu kikajjo ssente za Buganda Land Board millions and billions of money ziwabba mu ttaka naye n'akantu akatono omusajja omuganda kaalina naye yagala mutta obulamu bw'omusajja buno buli mu matiga mukulu James Lubega
nkutegeeza genda otandika okukebera ebyapa byo naddala ekyawo okebere mu Uganda okebere mu registrar of titles okebere ekyapa kyo kikyaliyo nga kikyali kwalale otherwise okusinzira kweno eviction note yennyini gwe gye bali bakuwadde weewuunya ate mupangisa yagoba nnyini kizimbe wandibanga obulamu buli matigga omukulu nambalaze era kamuddemu babalage mutegera abasajja bali emmengo be baani mulyoke mutegere bulungi yono omukulu bambi bwangako ukyanzaalibwa ku myaka gye nnina yasudde ebyuma byange ebweru ebyuma bya ssente nnyingi nnyo bya printingi naye bwe yabisudde ebweru neŋŋamba nti kaŋŋende newankubadde nze nannyini kizimbe kaŋŋende ebyuma byange ndabo bambibikako amatundubaali yakozesezza kubanga bo batambula na mmundu n'agamba nti tewali muntu yenna akkirizibwa wadde n'okulaba ku byuma byange ŋŋende mbibikke eyo leero si gye ntuuseemu sigimanyi sente gye naazijja ne sente ze tujja mu banka simanyi tunaazizaayo kubanga munnange omunene male yaddidde ekizimbe kyange simanyi oba ayagala kitwala n'ekizimbe kyange kiri mannya gange ekyange ku bwange mupangisa eyo empisa zeezo embi zayolesezza katonda yanaamusasula oyo mukulu James Lubega bwebagala otwalako ekizimbe Mengo naye ng'ekizimbe kiriko Gombe Medical Services ngera langi zino zonna ziri ku property z'omusajja n'abasajja b'Emengo bonna ba mafia ba shareholders mu bintu bino kyovula tewali abanyigako poliisi eri mikono gyabwe state eri mikono gyabwe naye omukulu ono kyentegeddeko nti abaganda abangi abadde bayina amataka abattiddwa naye nga abatta ayinza okubanga si Museveni wabula enge n'obuvunanfuusi obuli mu Buganda ntegezeddwako n'okukola research ekoleddwa nti n'ennamba esinga obungi y'abaana abaganda bali mu kukwatibwa n'okuttibwa Mmengo ekiyinamu abakozi abasajja b'Emengo bakiyinamu era abantu bangi mu Uganda abalowooza nti bakola ne state be bakyasinza okukwatisa n'okusibisa abaana bali mu makomera naye nga talina musango kubanga alina fear bali mu family bazijjako ebyapa ne basibisa abaana abantu bangi bali mu makomera si lwakuba nti ba politicians si lwakuba nti baakinedda ensonga ziva ku mataka family wrangles ne interest okutwala ebintu by'abantu abantu abasinga obungi bali mu makomera so nno kati omwami ono kati singa okusinga ku mwami ku bintu bibi ekizimbe kike bamufulumizaamu machines ziri worth 2 billion Ugandan shillings ekizimbe ky'omusajja obutasasula busulu tasasula sereza bupangisa naye amunoonya ayagala mutta oyo Kiwalabe male bamafiya bali Mengo kati ngoddawo ng'owakana nze mali sikyawakana bannayuganda nkuwa information era otambula naye omukulu ono mumusaasire nnyo era mutegeeze abantu bekikwatako nti Kiwalabe male singa mukulu James Lubega atuukibwako obuzibu ku nsimbi zakubanja n'okujja mu kizimbe kikiwalemeddemu olina ebizimbe olina Scooby-Doo ekatale olina Gombe SS olina agali ekawaala olina agali agali mu kikajjo kwate ebintu byo bino bitwale mu gali amasomero olina ebizimbe olina ne kyetuyita olina ne intercity medical access eno naye gasangibwa mu Kampala era bashia orders basajja bali Mengo lwaki ate abasajja Baganda abakoleredde Obuganda aba employees abantu ate mbatuko bachunya ku system bwetu kabwetu sina bingi bingenda bagamba okujjako bagamba nti mukama mwenna bakuume tusinkane kunaku lwalona naye nga nfundikira nti nja kusaba mwenna abantu abasabira musabire nnyo mwanyinaffe Shami mu Malende embeera ye esobole okudda mu mbeera otherwise teri bulungi ne mwenna Baganda affe batukola omulimu ogulwa bloggers please musizinge entalo muzijeewo ekyokubiri nja kusaba boyfriend mukulu Sebunya ne mukulu James Mbiru muve Nairobi na nabo gisimufungize otherwise information nanyingi nesagala gita for the sake of twagala soko tutase mwanyina fe bwanadda ebisiga tujja biteka wansi kuba tetetaga kuyomba ne twetaga mulekere family taking over their responsibility mchala bwana nabanga zengulu ebisiga tujja bisorting out tuve mu ntalo tukwatagane nenga nawe funa mwensonyo baba genti kino kikyamu ng'okimanyi nti kikyamu funa mwensonyo debbali abantu abalala bakola ebisigadde tetwagala ntalo okujjako okweyagala n'okwekomera wamu buli omuntu yonna waali yagala munno kuba gwe mulimu gwe tulina ku nsi kweyagala temuyomba njala fundikira nga bategeeza buli muntu mu Uganda wooli wenyweze Uganda ebindabinda kibindabinda n'ebyokwerinda mu byongezemu era njala tumirako mwenna ba MP abagenzi abali London balabyeko mwenna mbalese ninjagadde public emanye muli ku special tour eyasasuliddwa ni Tamongi indirected by Sewo
sente zilize bayisizaawo mbale suggesting mbale njale tegeza public tuwa yategekidwa ni tamongi uli mukulya bichepereranda ni naye it's okay no problem enjoy your services but time is coming jagadde kateka obutesi bwente kasulawo ne mukaba wa 10 mpeera mwera